So owedda kyetulindi yaffe naffe nga bannayuganda finally tukifunye bannayuganda n'abatanzania nga twagala kulaba bano aba electoral commission ye Tanzania obwannakyemalira babumazeemu bbanga ki okulangirira results kubanga nabagamba waliwo obutundu obumu balonze bayinza okukwata ezo results ne bakola ki ne balangirira ezo naye nga in actual sense akalulu tekabaddeeyo okigira era nga bwetwakibala bwe bamaze ne bakikola nti buli obutundu naye ate obusiru bwe bakozesezza kwe kukwata Samia Suluhu okumwa 97% mbwakubye landslide okigira ne bamuwa 97% of which ebitundu ebisinga obungi mu Tanzania tebakoze eki tebalonze. So munnayuganda kakati njagala otegere bannakyemalira bano badictator bano bantu bena kugamba ye muntu alwana to the last wadde nze njogera ku dialogue the real meaning of dialogue ne dictator ye muntu atakkiriza abeera n'ekintu kye bayita resistance. Kati ono balangiridde akalulu kano nga talina mu ggwanga lya Tanzania. Samia Suluhu tali mu ggwanga lya Tanzania. Tumaze okukonfaminga nti ali mu ggwanga lya Uganda n'Abatanzania bakikonfaminze nti ali mu ggwanga lya Uganda. Yatidde banna Kenya okumunoonyayo Kenya bamubireyo kibooko. Okitegera ekintu ekyo so nekikonfamingibwa. Naye balangiridde omuntu nga tali mu ggwanga yadduse dda. Balangiridde omuntu nga ebipiira byongere era kino nga twabadde tukisuubira kyongedde omuliro mu bantu. Chaos etandikidde eyeyongeredde ddala protest zeyongedde ne mu bitundu gye bitabadde. Essaawa eno Tanzania teri mu control ya buli kimu. Ono wa electoral commission omanyi bano badictator atalafia kati ne bano batazafia naye nga balangiridde amidst international community ng'egambye ffe tetukalicognize akalulu ako. Kitegeeza ki ti Samia Suluhu international recognition gy'abadde alwanirira ekoze kyeganye kubanga kana akalulu nakugamba it is about international recognition tikagwa mu kintu kibayita democrats baba democrats nabwo aba democrats batula ku UN Security Council kwe batuula. Kati akalulu kano baganye okukalicognize nga naye ye olwokubanga nakyemalira nayo system gyazimbe yobwa nakyemalira bamaliriza nga bakoze eki balangiridde akalulu amidst the pressure eriwo n'okutta abantu n'okuba nti n'omuntu gwe balangiridde tali mu ggwanga lya Tanzania okitegera aliwerwa Tanzania okitegera naye nekiyongera ki anake mu ggwanga erya Tanzania. Naye kino munnayuganda kikyenjagala otegeregwe andaba olunaku olwaliro mugambye subscribing oteeko notification button such that when ntaddeyo video you don't miss a video. Nakugamba ze byenkusomesa wano togenda kubisanga ku page ndala tojja bisanga wano ogenda bisanga ate bino byaliwo before webiri kati ndibigenda kubeerawo ne maaso bikitegeeza bino byenkusomesa y'abaana n'abazzukulu okitegera. Kyenjagala omanye munnayuganda lwaki nkuleetedde ekifaananyi kino ekya Samia Ruto ekintu kye bali mu kubala kati Tanzania babala kya Samia Ruto kyennyini kati forcefully balangiridde Samia Suluhu. Jukira we tukula tugenze mu constitution ya Tanzania yo akalulu bakachallenginga e constitution akalulu kye kasalawo kyekyo okitegera ensonga lwaki nti bwe bamala okulonda togenda mu kooti ogenda mu kooti bakibalanga treason. Kino ekintu kyakolebwa ekibiina kya mapinduzi ekyo ekyali kikulu ya Julius Kambarage Nyerere ekyalwanira independence ya Tanzania. Bino ndowooza bali bagezaako kuzimba nakugaba bano batambulira mu kintu kyebata institutional dictatorship okitegera batambulira kati bategedde nti banalangirira tuba bagenda kwebesinga kweri article eyo mu constitution naye ate bino bibadde nga bibeerawo mu kalulu akali recognized obanga toli recognized eyo constitution yabwe tekola okitegera abaana bagamba constitution erina okukyuka yigali amateeka ge bataddewo kuba bo bataddewo reforms bataddewo ebyabwe demands zaabwe bazitaddewo ekisooka opposition bateebwe bagala constitutional reforms akalulu kasazibwemu of which ne international community essaawa eno eyimiridde n'abo abaana nga bajenzi be Tanzania beyimiridde nabo. Kati ono Samia Suluhu yakoze ebyokwerangirira biki byonna yabisiza yamaze biseera ne nga tetunalabayo nansi ya Africa yonna yavuddeyo nti congratulatinga Samia Suluhu nga ne banne bennyini bakyalibe beesulidde gwa naggamba tebalina kye boogera okitegera bakyalibe tebalina kye boogera. Munnakenya Samia Ruto tetunalabako ku tweet congratulatinga Samia Suluhu maybe anagikoledda katugirinde tugirabe. Kagame owa Rwanda tetunamulabako maybe anagikola katumulinde. Ne mu Uganda mwennyini mwali tetunabako congratulatory message nga congratulatinga Samia Suluhu upon the win kubanga nabo bakimanyi nti nakugamba kino kyanjawulo mu ku kya Paul Biya lwaki tunulya nnyo level of interest bana abazungu level zaabwe za interest zirida ensonga ki akalulu ke Tanzania bakafiirako okutuwa update ku buli kimu bino ebintu bya BBC kwe tubijja ne CNN naye nze nakugamba tunulya nnyo policy eno n'omanya nti kakati wano balinawo interest z'amaanyi wano tebalinawo interest. So Samia Suluhu yeerangiridde ne recognition eganye naye kugambye nkwadde ekifaananyi kino ekya Raila Omolo Odinga ne Uhuru Kenyatta njagala tuddeyo ku kawulu kano aka 2017 akumukajjukira bulungi nnyaka alimu omusaayi okufaana okuwona bwe baamala bakwate Raila Odinga bamuwa prime minister. Kati Samia Suluhu kyabala Samia Suluhu abala handshake nani ne Tundu Lissu kyali mu kukola okitegera nti bamuwa recognition
then amala agenda asinkane Tundu Lissu wamaloko obogerezeganye ne Tundu Lissu mwembere kakane yadde kafuge kyali mu kubala okitegere ekimanyi Tundu Lissu bamugye mugambi buli owedda bamugira bafosinga alabe kiki agenda okugana yakoze statement name kati berangiridde chaos ne yeyongera okitegere kati weyongeredde Samia Suluhu ekintu kyali mu kubala kusinkana Tundu Lissu nga Uhuru Kenyatta bano ba dictator always basoma akatabo ate babera straight akati fesa weno nensi yona nache tunulide Tundu Lissu agenda kuyama abana be Tanzania olukwe upon the ministry resistance gibataddeko asinkane Samia Suluhu oba naye agenda ku standinga ku grounds kubanga grounds zino yaziteekawo bana abana ekintu kyebekalakasiza mu Tundu Lissu yakitandika yateekawo demands zino n'abagamba nzo okuparticipatinga mu kalulu kamwe nga reforms zikoleddwa nzo okuparticipatinga mu kalulu kamwe nga tukoze constitution amendments nga tuzikoze ewatali ekyo sigenda kubeera mu kalulu era nze enjiri yange egenda gamba abantu butekolaki butaparticipating mu kalulu bwiki kye bakoze okigira kye bakoze no voting ye kyabadde nga protesting era kibadde kyamuteesako kwa treason bulwaki alwanyisa electoral commission alwanyisa kalulu ke Tanzania ate nga tebakachallenginga okigira ne bamuteekayo ne bibina kati abana demands ze bakoze zino kati Samia Suluhu yabala nti kati abadde asubira nti wanerangirira afune legitimacy wamala okufuna legitimacy ajje asange Tundu Lissu amweya akafo konna nga Raila Omolo Odinga bwe bamukola n'atwala ekya prime minister under Uhuru Kenyatta then ateba malira bamwefulye kubanga Uhuru Kenyatta oluva ku ntebe Raila Odinga yali alina okugikwata yali alina gikwata bukwasi okitegera naye baleeta waawo kegundi emivuyo olw'ensonga nti abazungu bano baali basetinga Raila Odinga nti yalina kubeera mu kimu opposition nga Samei Ruto yalina okukola ki era Samei Ruto yajja ne yeefulafula ombo ateekawo okulwanagana ne Uhuru Kenyatta okitegera n'ateekawo okulwanagana then weyamala okuteekawo okulwanagana n'agamba nze nzijengani nzinengenda kwesimbawo ku kibiina okitegera naye nga tamuzi zoleza ebisanja bya Uhuru Kenyatta byali biweddeyo ng'alina kutabuti era Samei Ruto yajja ne yeesimba mu Omolo Odinga endagaano ne bagimenya kyovula wajjawo ng'olaba nti Uhuru Kenyatta yefuula awagira Raila Odinga nenga in actual sense move bali bagikola kibali bagimanyi kubanga yalimu abazungu bano era ensonga bakikola situwali olaba nti bakola kyonna kyonna okulaba nti baleeta Samei Ruto ku ntebe era tulabye nti poliisi y'abano yasinze okugitambuzeeko wadde abadde alimu nti alina interest ze yali agala bakozesa abazungu ajje ku ntebe then n'ayingiramu lu Musevenism asobola okugenda against the interest ez'abali abazungu era kyebamukozeeko kumutinkulya bajenzi nga bajenzi bagamba nti Samei Ruto togenda kudda otulabyeko nnyo kati noono naye yalowooza nti asobola okukozesa gundi eyo eya Samei Ruto naye katulinde tulabe giwa gye n'agenda nakugambye senga olaba ekifaananyi kyonna kyonna ekya Samia Suluhu ne Tundu Lissu nga kifulumye omanya Tundu Lissu aliddemu bannatanzania olukwe naye watali ekyo bajja muyiriba paka kubanga ekisooka international recognition gyagala eganye buli muntu yenna nakyemalira yinalina kasitaba mu international recognition omanya ekiddirira ogenda kukubwa kiddamu omanya ekiddirira ogenda kukubwa for example ozotunulako Somalia mu Al-Shabaab yawangula akalulu nakugamba akalulu ako Al-Shabaab yakawangula ne percentage ennene ne bamu international recognition bagimuma bamuteekako kya terrorist group era kati banga batujju okitegera buli mwayogera ku wewe erinnya nti Al-Shabaab olabira dda nti no kibiina ky'abatujju naye abo Somalia bagenda mu kalulu era bawangula akalulu ke Somalia abo leero bagamba nti no international recognition international terrorists okitegera iyo recognition gye babawa batujju nenga baali balwanirira akalulu ako ke bakola ki ke bayingiramu ne baparticipating asa ne bamuwangula okitegera ekintu ekyo kati noono Samia Suluhu kyabala naye international recognition ekoze eki eganye yensonga lwaki kati omuliro gugenda kunyoka paka kuwulya bubiso katulinde tulabe embeera weenagenda eyongera nakwe tukenda kujja nga tufollowing ekintu kino nakugamba zino revolution always zikona wasirowooza nti Tundu Lissu atudde ne bana abasajja mugundi mu position bulungi nyo tukimanyi beetaga Great Lakes region yonna nabagyetaaga naye atudde mu position nabo kitegeera Samia Suluhu yes tebagenda muri organizinga naye Tundu Lissu yo embeera ye kiki kyalowooza agenda kulya mu bana ba Tanzania olukwenga Mandaleni we yakikola mu ggwanga lya Mozambique kwa Mandaleni naye abaana bateekawo embeera okumala omwezi gumu ne weeks 2 okirya naye at last n'abagamba okenzikiriza n'agenda n'akola alliance ne Chapo okitegeera w'ekibiina kya Frelimo n'akola alliance naye okukakana nga abaana ba Mozambique omwezi ogumu ne weeks 2 ze bamala ku street zikoze eki zibafidde so tugenda kubanga tugoberera embeera egundi z'omu Tanzania zino tugenda kubanga tuzigoberera tulabe gwo bukinaakoma naye nga nkugambye tisenga Tundu Lissu asigala mu silence ye bano bagenda ku bowing down nkiddamu senga Tundu Lissu asigala mu silence ye n'atabanyega bagenda kufulfillinga demands zaabwe lwaki kugambye njagala nyo always akalulu kano otubanga tubesinga democracy on tutunulya nnyo international community egamba etya
kubanga ba Democrats tebabeera mu ensi ba Democrats nakugamba bali bana usigira bali batano then kati ba Democrats abatula ku UN chata bali batano then kuliko ba Democrats bameka basatu kati abo senga bakuma recognition omanyo wedde France nge etula mu European Parliament twalabye European Union yavuddeyo negamba parliament yabwe nti akakalufe tukaka recognizinga era tugenda kukola kyonna kyonna okuleeta sanity mu democracy kwa abantu abagala okulinyirira democracy eyo parliament yabadde ya European Union then embassy ya Bungereza nayo yavuddeyo negamba ya America eri mu gwanga ya Tanzania bagitaddeko ne red flag nti red zone at red zone zino kitegeeza zino ensi webasuubiza ntino chaos oba gundi anake egenda kubeera yamanyo oba otabanguko kugenda kubeera yamanyo ensonga ki Tanzania bagikoze ki bagitaddeko red America in the United States of America era negamba ne ba citizen baayo oba bannansi b'eggwanga erya America nti tebeetantala kukola kikutambula basigale we bali wabula n'abajja tebajja okitegeera so ono yakozeseza kibuli ne katulabe kibuli kye kigenda okuleka nakugaba bano ba dictator bo tebayiga ba dictator bano bonna abasinga ekintu kye bayiga kiri eki ebeeri balyonkako limu butayiga kyokka kye bayiga ba dictator bayiga ekintu kimu butayiga kyokka naye bisigadde tebagala kumanya naye katumusabire Samia Suluhu abeere nga muvu gye bamubalidde ekola kubanga okola ekintu naye nga nabo bakubala tiyabisuubira nti bigenda kubeera bwe biti 97% awundi agamu atuwadde 98 nenga yewadde 97 landslide okitegeera ekintu ekyo landslide ogyewa nga tolina mu ggwanga we buno butiitizi wano ba dictator genda obyerangiriyeko ng'oli Tanzania byerangiriye ng'oli Tanzania ogambe gwe wawangudde ng'oli Tanzania okitegeera naye oli weeru wa Tanzania ate ogamba nti wawangudde buno we butiitizi bwammwe ba dictator bonna ate bonna bwe batyo okitegeera njagala obeere mu ggwanga ogambe nti nze mpangudde abaana bakunoneko bakunoonya kati bakunoonyeza buli wamu tebakulaba naye ate oli ene weeru wa Tanzania ate weewana nti nawangudde okitegeera dda wali mu Tanzania ku beesi wennyini obagambe nti nawangudde kati anoonya kintu kye bayita handshake Museveni ebbanga lyamaze nga anoonya ne Kyagulanyi paka we bamuteze iPod kati bamawu bataddewo obukwakulizo bonna bonna okulaba nga Kyagulanyi asisinkana Museveni bafune handshake amwe recognition kati eno recognition eyo Samia Suluhu gyagenda okulwanira paka obulamu bwe bonna bonna okulaba nti afuna handshake ne Tundu Lissu unless nga Tundu Lissu ono agize ekinaye bino Kyagulanyi byagamba nti gwe nze sibonga naawe siri kyaliwo era sigenda kuteesa naawe kati Tundu Lissu senga atambulira ku ekyo Samia Suluhu agenda kusinkana embeera ey'akazigizigi ate ye ebyono tebigenda kuba nti nagenda tambula myaka 5 atajja gitambula ono bajenzi bajja kulemezaamu international community egenda kureactinga Samia Suluhu agenda kuwaayo entebe nkiddamu bajenzi bagenda kulemezaamu kubanga ensi yonna yonna ekimanyi nti akalulu kabaddeyo okitegeera akalulu kabaddeyo tebalonze just yagizeeko kulimbalimba awo nti wano balonze n'alaga nti no kati nze mpangudde ne 97 ne Paul Kagame kye yakola so ba dictator bo bano bo baagala nnyo okwewa numbers ezaagulu naye nga tebazikoleredde okitegeera tebazikolerere ate ne bazeewa nze nafunye 9 Kagame yafuna 9 mu 8 naye kati ono yakutte namba z'oli n'azikola ki n'azipesitingamuko bano ba dictator bakombayo nkebbeere limu ate ebbeere eyo lirimu ekintu kimu butayiga tasobola kuyigira ku kyamula naye always abeera amanyi nti yakola ki yasinga oli amagezi oli yagize yagudde ba busiru ye yasinga amagezi ajja kuyitawo nakyo kati bo bamanyi Gaddafi ekyamussa bwali busiru mukirya era omuntu omu yakwata akazindalo n'akugamba Gaddafi mwamusanga nga yeebase nze mungezeeko naye nga bagezaako oli gwagamba yali amusinga ebyokulwanyisa emirundi 10 ng'amusinga sente emirundi 10 nga n'ensi ye agizimbye emirundi kakadde kati ye gwagamba nti oli yali yeebase bano okumulumba okumukuba okumuttira mwala bye yali yeebase kati yono yeetegese nnyo okusinga kano Muammar Gaddafi so be bano ba dictator bo be batyo babeera always what they learn is nothing they learn nothing kati yensonga wakinze wemba nkola video zino mpita nnyo mu baana baabwe ne mbagamba bano ba dictator bano bakitamwe bo tebalina kye bayiga ekintu kimu butayiga naye mmwe musobola okukola weki musobola okukola difference okitegeera musobola okukola difference ne mugaba kitamwe bano yesaawa muddeko ebbali kati ensi etambuzibwe ku bwongo tuve mu ego tutandika okukozesa amagezi nga tukola ebintu omanye nti nno kyenkola kino kisenga kizza backfire kigenda kubeera kitya ekyo nakyo olina okukyebuuza then omanye nti koko kino kyenkoze senga kitambudde bwe kiti kibeera kitya era oba ogattagatta ebintu bino n'okola ki n'osobola okubitegeera so munnayuganda kyenjagala omanye nti amaaso gaffe tunagajja mu ggwanga lya Tanzania wabula okuba lwe balangiridde embeera terinakakkanako embeera yeeyongera kubeera mbi mu ggwanga erya Tanzania naye nga nkugambye nti essaawa eno kye bali mu kubala Samia Suluhu anoonya handshake ne Tundu Lissu yokka kati ye mutaasa nga Museveni wabaddewo ng'ekimutaasa
kufuna kifaananyi na Kyagulanyi serefi ya Kyagulanyi Museveni ebbanga lyaginoonyereza kaakati Samia Suluhu agenze wali mu kattu kennyini okulaba nti afuna Tundu Lissu basobole okufuna ekifaananyi eky'omu ggwanga erya Kenya mu kalulu k'2017 nga bali Raila Odinga versus Uhuru Kenyatta okitegeera kati oba bamufunireyo n'akafo ke bamuwa abayinza omugamba oyagala kafo kinkakuwe n'amuwa waayo akafa awo ng'owe waffe eno Uganda yakyasinza okugaba obufu kati atejjukira tactics batambulira kuzize okitegeera kati ajja mubuuza nkweyo kafo kitundu ebintu tubiveeko Tanzania egende maaso era kyemmanyi badelegates ba Chama cha Mapinduzi bali ku Tindu bamwetaaga bamugamba sebo okutaasa bw'ataasa embeera eno bw'ataasa omuliro naye nze mbagambye all our eyes on Tundu tulabe Tundu agenda kulyamu abantu be Tanzania olukwe oba agenda kuyimirira ku kigambo kyengwe waffe we Uganda amugambe sikuwa serefi mukulu sigenda kuwa serefi sigenda kuwa handshake siri kyaliwo zabike bajenzi bakujjeko bajenzi basobola okujjako basobola osula government eno bakisobola kwanza nkugambe erimu element ya international community egirimu nakugamba their level of interest mu Great Lakes region nene Great Lakes region yonna nabajeetaaga naye nakugamba eno police yaabwe ekolera mu bantu kati abantu senga banayongera okupushinga countdown yatandise UN eri mu kubala countdown yatandise era ngenda kubanga mbaleti ya video ku bantu abakafa abantu aba injured abantu abasibiddwa bino byonna UN etandise countdown ate no countdown wene egenda mu maaso bweti ne baweza omwendo gwe beetaaga bajenzi bagenda kuliisa buti okitegeera bagenda kuliisa buti kubanga ekisooka Samia Suluhu ali mu ICC gyali okitegeera era kisobola n'okulaga lwaki influence y'amagye tenakolaki tenabeera y'amaanyi nnyo kubanga bakimanyi nti mukama waabwe yali mu ICC kati nabo balina okukola ekintu kye balina okukola kye balina okukola either mulabadob style bajje bakiwamba ate nekyakyesaagala weeralikire mu ggwanga lya Tanzania amagye ne begawambe Tanzania ekitegeera kuba gundi nti already Omumerika ya influence nga dda Tanzania yayingirayo gyali era ne njagala mujjukire ne drill eyaliyo eya Africom drill Tanzania yagirimu naye ate banene babeera batraininga amagye baba traininga in favor of their policy okitegeera in favor of their policy kati influence ya America ne Bungereza mu ggwanga erya Tanzania eyo tekweraliikiza nti amagye ge Tanzania senga gawamba simanyi abatanzania babeera bafiiriddwa nedda era ensi etali mu Africom drills ezo nga bakimanyi tino gano kati bayinza n'okubanga bo babateekateeka dda bino okitegeera Abamerika bano bayinza okubanga bateekateeka dda amagye gano bagamba ngu tunaagira ne mugira nga mukiwunzika then nga kidda mu civilian then mwe byamwe mugenda gabana we muti ne we muti kisoboka kubanga akugambye nti drill baagirimu ya Africom Uganda yetaagirimu kitegeeza Uganda amagye tegasobola kuwamba nekikolaki ne tukirecognize ne tukikkiriza okitegeera naye newo wataba ekyo bajenzi bole bamenya mu Tindu namme omuntu serefi kati bwe tutunulidde essaawa eno akwatiridde enkyukakyuka oba efforts z'abannansi ba Tanzania ye Tundu Lissu yazikwatiridde okitegeera essaawa eno all eyes on him international community emaze okugaana akalulu ako Samia Suluhu is not recognized anywhere kyensonga lwaki tonalaba nabakyalibe nga mukongratulating kati naye yafuuka nga independence ze Uganda tibo be bazeegenderako bennyini ne independence weyabeeranga we Uganda luli ngono police zikyamufe balinga nga buli nsejja ojaba buli omu ayagala serefi nono we waffe abazungu bamulengere otegera naye kakati essaawa eno wa independence tuzeebereyako feka zaafuuka mukolo kyafuuka kinyumu bakolayo ekikolokolo gye bakyagadde ne bakiteeka eyo ne bakiteeka eyo kakati ne Samia Suluhu naye waafuuse nti president alangiriddwa nga tali mu ggwanga president alangiriddwa talina recognition president alangiriddwa naye ateetaaga opposition okukola ki okusobola okufuna recognition kakati awe wali obuzibu president alangiriddwa ng'essaawa yonna abaana bakola ki bamuwunzika okitegeera naye kyessagala mweraliikire element y'amagye mu ggwanga erya Tanzania eyo temugyeraliikirya wadde nak okakasa amagye ga Tanzania gali in line with America and UK bali mu line era kyonna kyolaba ekituukawo kigenda kubanga kiri mu favor y'abantu newe owulira nti amagye gawambye Tanzania bagenda kuba eliminating bukendeeza numbers naye nga amagye Tanzania gali mu favor y'abantu ate gali mu favor ya United States of America kugambe gobwe yakalo kakasa kino njagala ojjukire drill yaliyo Africom buli nsi etakwatagana America amagye gayo tegagendayo naye ensi ezikwatagana ne America ngezina line nazo amagye gye gali naye nakugamba nti bano bannamagye bo abo babeera batraininga mu policy ya democracy they are there to protect the democracy oba kuservinga democracy so viva genzi bakyakwatiridde ekintu wadde nakyemali abeera nakyemali naye nakugamba revolution tosobola kubeera kutambulira ku ntoli z'oli olina okutambulira ku ntoli ezizo so oli si yakusetingira pace gwasetinga pace kwe mutambulira nti bwe bateekawo kafyu abaana bagamba nedda bamutaddewo kafyu ffe teri bya kafyu wano
wane waffe tewabera kafyu tukyakulumba era baamulumba okitegera kati ne bateekawo bazze bateekawo ebintu bingi nnyo naye ng'abaana babikolaki blockage bazijjawo so eno revolution nabagamba zino revolution zo tugendera ku mputtu emputtu yetununula emputtu yegenda okununula East Africa Great Lakes region ne Africa yonna yegenda okutunula naye senga tunalekayo emputtu ne tubowinga down tubeera tukoze ki tubeera tugenze kati balangirira kafyu abaana bano ne bagaana eyo yemputtu bano babikola ki babivaako kati akalulu bakalangiridde abaana bongedde kkuma muliro kakati all eyes on Tundu tulabe nja kubanga kuwa updates zonna ku kintu ekinaba kigudde Tanzania oba abaana bakikoze oba ekintu Samia Suluhu abasinze naye nga wetwogerera guli 10-0 Samia Suluhu yeerangiridde bibye nga y'omuntu n'abafamile ye n'owe Uganda for God and my country Uganda twegweko.